kakati munnange amawulire g'okuwamba n'okutulugunya n'okubuzaawo abo abatawagira gavumenti nga gakyagendera ddala mu maaso era ng'oba oliawo ku bantu abamu nga tebakyagatwalanga mawulire kakati ate ebintu byonoonese biyingiddemu okubeera nga n'okutta kweyongedde era nga n'okufa n'amasasi okutakyali mawulire e Uganda. Buli lunaku olukya tubuuza kibuuzo kimu, ani addako? Kati amawulire ag'okutta Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ampuliriza gano gawawazza bannayuganda wali mu ggwanga erya Poland. Jjukira ono yagenze mu ggwanga erya Poland okubeera nga asisinkana abo bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti mu mawanga ag'enjawulo, era bano basisinkana enfunda n'enfunda ne babeera nga batema empenda okulaba bakoze batya okuyamba bannansi b'amawanga gaabwe abo abatakkiriziganya na nkola oba oliawo ebeera egenda mu maaso mu gavumenti. Kakati amawulire ag'okuttibwa kw'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gakanze bannayuganda era we gaviiriddeo. Kakati kansookengaku embujjuvu okakase nti omusajja ali mu mbeera mbi, era mukwano gwange bw'owulira nga bakuga nti omusajja afudde teweewuunya, embeera ereeteddwawo kigambibwa nti gavumenti yennyini nnyini ate yeepanze olukwe luno okubeera nga bamusanjaga. Nze Eke Master kutimbe gagadde mabega w'omuzindaalo okubeera nga nkusosootolera ensonga eno n'okubeera nga tugenda kubeera nga tuteekako gaalubindi tukube ettooki mu nsonga eno mpola mpola nga tetupapa, buli muntu aginyonyoka era agitegeere. Mukwano gwange ampuliza kakati nno kankusabe n'obombe fiiri eno sokogiwe ekigalo oba kitwita like omupyo subscribing ku mukutu gwaffe tubeere nga tutambula ffenna mu mwaka waffe oba oliawo ataggwa malojja oyo gw'onoonyumizaako n'abaana n'abazzukulu nti munnange embeera bwetyo bweri. Kakati mukwano gwange ampuliriza ng'okufa kukyagenda mu maaso mu ggwanga Uganda era nga buli lukya tubuuza ani addako kubanga amasasi gaafuuka amasasi okutta abantu tekyali kyankiso, abantu battibwa emisana tweketeke ng'ensi yonna eraba. Kati wano tubadde tuli awo ng'amawulire gafuluma ag'okubeera nga Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mukwano gwange amaze okubeera nga ateekebwa ku lisiti ey'abo abagenda okubeera nga battibwa nga gavumenti yennyini nnyini yegenda okubeera nga emusaanyaawo. Nkunyonyodde ne nkugamba nti ono wenjogerera essaawa zino ye ne Dr. Kizza Besigye tebali mu ggwanga Uganda, baafulumyemu ne bagenda mu ggwanga erya Poland okubeera nga basisinkana ne bannaabwe. Mukwano gwange musinkana ngenda kubeera nga mbikuwa naye kakati mukwano gwange ampuliza omusajja amanyiddwa nga Robert Amsterdam, ono nga ye lawyer international wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Lawyer we ali international, avuddeyo n'akawaŋŋamula bw'abadde ng'ateeka ku kibanja kye wali ekya Twitter ataddeko obubaka obukankanyiza ensi n'okubeera nga munnange bweraliikiriza bannayuganda naddala abo abawagira National Unity Platform. Ono awandiise n'agamba nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna agenda kubeera nga attibwa. Nkugambye nti ono ye lawyer we owa international, ye lawyer we international mukwano gwange ampuliza era yazze amwoleza emisango gye gyonna egiri ku international level. Kaakati ono yavuddeyo n'akawaŋŋamula n'agamba nti waliwo olukwe olupangibwa okutta okusanjaga Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mitembo. Ono awandiise ku kibanja kye wali eri ku peegi ye n'agamba nti who recently received a threat allegedly claiming to come from within the Museveni regime. Nti emabegako awo twafunye okutiisatiisibwa nga kigambibwa nti waliwo mu regimu ya Mwami Museveni that ISO is planning to use North Korean poison on Bobi Wine and prevent him from leaving Uganda. Nti bano bafunye okutiisatiisibwa nti Oweekitiibwa ennyo mukwano gwange ampuliza Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga aweebwa obutwa aba ISO bapulaninga olukwe okubeera nga ono bagenda muwa akatwa. Jjukira obutwa oba bwanjawulo nnyo munnange, waliwo obwoliira mu mmere, waliwo obwonywera mu mmere, waliwo obwa pawuda, waliwo obwa sipure, obutwa bwa bika bingi. Naye ono alumiza naga nti bugenda kubeera nga buva mu North Korea. Abasajja bafunye dda amawulire. A record of brutality. I can't simply dismiss the threat as a hoax. Nti okusinziira ku bikolwa byabwe eby'omutima ogw'ekitujuba ogutali gwa buntu bulamu tasobola kubeera nga kuno okutiisatiisibwa munnange ono akutwalanga kwangu, tasobola kubeera nga akutwalanga kwangu. Era alabudde Bobi Wine n'amugamba nti abasajja essaawa yonna munnange bakupulaningira akatwa era essaawa yonna mukwano gwange ampuliriza bw'obanga owulidde embeera yonna teweewunya. Ono agamba nti bamupulaningira akatwa olunaamala okubeera nga bakamuwa
tebagenda kuddamu kumukkiriza kufuluma ggwanga Uganda. Bagenda kubeera nga bamukwatira mu Uganda mpaka lwanaafa aleme kubeera nga afuluma okufuna obujjanjabi. Kakati no geega Amawuliire, wulira nno Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ayanukudde ku nsonga naga tetugenda kutiisatiisibwa. Twasalawo kubeera nga tuyiwawo omubiri olw'Abannayuganda. Mr. Museveni survives by intimidating and eliminating his political opponents. Nti Mwami Museveni abaddewo ebbanga n'ebbanga mu kutiisatiisa n'okugjawo abo ba political opponents batya especially those he has failed to compromise. Naddala abo balemeddwa okubeera nga mukwano gwange akwata n'ateeka ku saidi oba abawadde majja oba abanyonyodde ne bakkiriza oba batiisatiisiza gwe kasita ogaana okucompromisinga naye mukwano gwe. But I am not scared. Nze sitidde. We shall never stop fighting the evil dictator. Tetuli sitoopinga oba tetuliyimirira kubeera nga tulwanyisa dictator oyo alina ebikolwa ebya Sataani dictator. Even if it means paying the ultimate price, ne bwe kiba kitegeeza kukisasulira omuwendo ogwo ogusembayo ogw'okufa. Tuliredde okubeera nga tufa olw'ensi yaffe. Mukwano gwange ampuliriza olunaku olwaleero Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu avudde n'aposting ebigambo ebyo. Era nagaga, today we met with the opposition leaders and freedom fighters from all over the world mu kibuga Genk, Poland. Ono agambye tusinkanya ababaka bonna oba abakulembeze aba opposition mawanga ag'enjawulo mu kibuga Genski ekya Poland, era ne babeera nga batula ku round table ne bateesa n'okubeera nga bejjukanya ebyo balina okubeera nga bakola ku lw'abantu baabwe. Kakati nno mukwano gwange ampuliriza amawulire ga Katwa tuze tugogerako ensangi n'ensangi emirundi mingi nti Kakatwa munnange gyekali akaddaladala kubanga abantu bangi betuwulidde nga baga nti gundi yafudde abadde mulamu naye munnange omutima gwesibye abantu bagamba omusajja nga abaye talina ndwadde ya mutima nga abadde talwalangako ku mutima bwe kyatubeera naye gwesibye mulundi gumu. Ebyo ne biyitaawo. Kakati bw'oba owulira Akatwa omusajja Alhaji Hussein Kyanjo yavaayo n'annyonnyola nti ye baamuwa Akatwa Alhaji Kyanjo, era wenjogero eyo yalongoosebwa n'ajjanjabwa n'ateekebwamu ebyuma mwasobola okubeera nga ayogerera, era ebyuma ebyo bikyajinge mukwano gwange bya battery. Omusajja takyasobola na kubeera nga ayogera. Kigambibwa nti ono okusinziira ku bigambo bye mbu yaweebwa Akatwa, era kakati Akatwa ako mbuke kamuyisa obubi n'atuuka n'okubeera nga takyasobola kubeera nga ayogera yadde okubeera nga munnanga akyasobola okubeera nga agenda mu parliament. Era ono yava jjukira ali MP owa Makindye West, omubaka amanyiddwa nga Alan Sewanyana gwe yaddira mu bigere. Kakati ono munnange ye yapookyako olw'Akatwa, era n'ettamala emirundi azze atugamba nti ye baakamutega obutwa emirundi egisukka mu 3 naye mbu ng'abusavayivinga ng'abuwona. Kakati bw'owulira nga bakugamba nti waliwo Akatwa akagenda okutegebwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, munnange tobitwala nga byamannyo wenu. Jjukira amawulire gayisiŋŋanye emabegakaawo nti ono baali bapanga okubeera nga bamusitopinga okubeera nga afuluma mu ggwanga Uganda, era ng'amagezi gano mbu gaali galeeteddwa minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi amanyiddwa nga Nobert Mao. Mukwano gwange ampuliriza nti ono taddamu kubeera nga afuluma, kubanga buli afuluma eggwanga Uganda agenda n'asiga ekifaananyi ekibi mbu ng'ayogera ebintu mbu Mwami Museveni regime mbu bye bakola mbu ng'okutulugunya abantu, ng'okulya enguzi, n'okubeera nga mukwano gwange obukenuzi bukudde ejjembe mu ggwanga Uganda. Mbu ono n'akanga n'abantu abandizo nga ba investor okuteeka ssente mu ggwanga Uganda ne babeera nga tebakyasobola kubeera nga balinnya mu Uganda okubeera nga ba investinga ssente zaabwe n'okubeera nga bakulaakulanya ensi yaffe. Kakati bano nga basalawo okubeera nga bateesa nti ono akubweko ekibaati akubweko natti abeere nga takyasobola kubeera nga afuluma mu nsi ye Uganda, abeerenga mu Uganda mukka mwaba ayogerera bw'abanga waakwogera. Kakati n'amawulire agavuddeyo gaga nti ono bapulaninga ba ISO okubeera nga munawe bamukuba Akatwa kalisinzi guva okwammwe. Amawulire gano gafulumiddwa Amsterdam. Ono nga ye looya w'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, era naye n'amudamulaga nti tetugenda kutiisatiisibwa ne bwe kiba kyetaagisizza kubeera nga tukisasulira ogwo omuwendo omunene nnyo ogw'okufa okuwaayo obulamu bwaffe okufiirira ensi yaffe. Tugenda kubeera nga tuguwaayo ne tugenda kubeera nga tugibwa ku mulamwa olw'okuba obugambo mukwano gwange ampuliza. Jjukira nti okuttibwa kw'amasasi kwo kukyagenda mu maaso mu ggwanga Uganda, tekutudde. Era mukwano gwange lisiti tuzze tuzibawa n'abantu abazze nga battibwa nga tubuuza kimu ani addako. Kati n'obweralikivu bungi mu bannayuganda olw'amawulire ago ag'okufa kwa Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, era abantu beeralikivu. Naye Mukama waali atakuumira mpeera, oba oli awo anaamukuuma n'ambikako akasubi. Nze AK Master ku lwa AK TV News Team yonna
nze mbadde okubeera nga nkutembeeta mu nsonga eno naye ogitegeere kubanga ekijja omanyi kinyaga bitono. I sign out for now. Mukama Katonda akunkumire. Bye bye.